Chiribu viene taga nebumu la Yesu nebumu la Chevutenu sanyukira wambelanze ebitoizika jendi yasobora yamalaye gwenjaga oyo Yesu gwenjaga ebitayinzika erinze Katonda wange manyi nti gwe byoyinza era gwe gweka gwe twagala Katonda waffe tuzze mu maaso g'okusinza n'okutendereza tuzze okwogerako naawe mukwano gwaffe tuzze okutegeeza ebyo bitayinzika eri ffe kubanga tumanyi nti yegwe mubeezi waffe kale nga bwe tuzuukuse Katonda waffe jangu obeere masekati gaffe ng'otuyigiriza ebyo gwe byoyagala tuyige olunaku lwaleero era ng'okozesa nze ng'omuzindaalo eri abantu bano abali wano n'abali ewala n'abali eyo yonna gye bawulira obubaka buno Katonda waffe kanjogera ebyo nnyini gwe byoyagala era n'okusiima kwo kubeere ku bantu be tulyoke tukusinzize mu maanyi nga tuva mu maanyi nga tuggukira mu maanyi nga twongera okutegeera obulungi bwo n'ekisa kyo era Katonda waffe mpa amaanyi mpa omwoyo omutukuvu abeere wano naye okusingira ddala atuule n'abo bonna abagenda okuwulira ekigambo kino ng'abakoonerawo wennyini oyagala batereeze ate oyagala bayongere okumanya by'oyagala bategeere ebyo byonna tubisenga tuyitamya Yesu Kristo mukama waffe amiina abooluganda tutuuleko Mukama mulungi ate ekiseera kyonna zembeera ziweewaawo twebaza Mukama abukeesezza olunaku lwaleero era tubeebaza okubeera mu maaso ga Mukama mu bungi obw'ekitalo ate era mu kufuba okw'amaanyi twebaza Katonda atuwadde omwaka omuggya n'obuweereza obw'omwaka guno era tusaba ayongere okubuwa amaanyi okusingira ddala Morning Glory n'ekkanisa yaffe n'ebitongole byonna ate era n'okubuulira enjiri Mukama Katonda waffe ayongere okusinzibwa n'okutenderezebwa leero tusomye Zabbuli eya 27 abatabaddeewo tusomye Zabbuli eya 27 era nga mwe tugenda okugabana enkya ya leero Zabbuli eya 27 kansubire ffenna tutuuseewo era bwe tugenda okugabanako ffenna olunaku lwa leero Ezabbuli eno etandika ng'egamba ku lunyiriri olusooka Taata Bandi tweyanzizza atusomedde ekitundu obulungi bw'otyo era obugalo obwo bubwo tweyanzizza nnyo tweyanzeege Mukama agamba nti Zabbuli eno etandika ku lunyiriri olusooka egamba nti Mukama gwe musana gwange n'obulokozi bwange gwe naatyanga y'ani ekigambo ekyo mukiwulidde abooluganda nti Mukama gwe musana gwange n'obulokozi bwange gwe naatyanga y'ani n'alyoka ayongerako nti Mukama ge maanyi g'obulamu bwange anankankanyanga y'ani ebigambo bino nageze ne mbisoma nze nga ndaba bigambo bya ssuubi bigambo bya maanyi bigambo bya buvumu bigambo bya muntu amaze okutuuka w'atuuse ng'alaba talina gwe yeesiga ate ng'amaze n'okusalawo ng'alaba tewali agenda kumukankanya ebigambo ebyo byogerwa omuntu ng'ayina gwe yeesiga ayina amaanyi amukira nze njijukira mu ssomero twabeeranga ne guruupu naye nga mu guruupu yammwe mumanyi waliwo omulwanyi w'entalo ng'era oyinza okutandika olutalo ng'omanyi naaka gy'ali ajja kunnwanirira n'olyoka osookoza omwana w'abangi penso n'ogitwala naye ng'omanyi naaka emabega wajjaki era ajja kkakuba gwe ng'otunula kuba nze nali munafu ate nga simanyi kulwana era saagala kulwana ate saagala banyiivu naye nga bw'osonsookereza ng'omanyi naaka oyo ajja kunsobolera ani omuntu oyo kaakati Dawudi ayogera ebigambo bino ng'agamba nti Mukama ge maaso gaani ge maaso ge ye naaka we nga bw'onoogamba nti ye mwami wange ye ssaalongo wange ye mwawule wange
waliwo ebintu bye tutunuulira mu nsi muno ng'olaba nga gwe musana gwo era nga bw'atabeera waliwo n'abantu mukwano gwange omukyala wamuyita kimuli wange taala yange kubanga bw'ayaka bw'ati n'alaba nga ensi ng'ekoze eki naye Dawudi teyawaana mukazi we yagamba nti Mukama gwe musana gwange. Owooluganda ebigambo bino nze nabisomye waliwo ekiseera ky'obeeramu ng'omuntu ng'owulira waliwo ebikola ki ebikusoomooza naye n'ogamba ntunuuliraani ntunuulire Naalongo ntunuulire Ebbaali tuliiraani naye ye yagamba nti Mukama gwe musana gwe era bwe bulokozi bwange n'alyoka ayongerako akagambo gwe naatyanga yaani abantu nga bakangakanga n'akukangakanga oyinza obba okulembera kitongole olina akanga tojja bisobola tojja bimalako nga lwaki sibimalako gwe yampita gwe yannonda ebintu byonna ebitukangakanga abooluganda lwo era ombazaamu amaanyi nti totya kubanga wabadde amaliriza no Zabbuli nga mazangenze wa Gyesemba agambye nti bikuleye wasemba Gyesemba wennyini agambye nti genda Jerusemba agambye ku 14 nti lindirira Mukama ddamu amaanyi guma omwoyo weewaawo lindirira Mukama totyanga abantu by'ebigambo ebyo boogera essaawa zino tuli kayisiŋŋanyi kakuza abaana ku ssomero abalala baatandika dda abalala baffe bakyali mu nnyumba naye gwe lindirira Mukama guma omwoyo waliwo omwoyo wowulya nga guggwerera abalala baatandise dda ababoogamba ntandikira wa lindirira ani fiizi tonnamanya gye zigenda kuva otuuse n'okwagala okukwata ku bitali bibyo lindirira Mukama guma omwoyo ddamu amaanyi olunaku lwaleero era agambye nti gwe naatyanga yaani oyo ayogera nga alinayo nnaakawe amanyi agenda okumulwanirira Yesu yekka yasobola okutulwanirira era ebigambo ebyo nze n'ebisomako nga njagala okumanya Dawudi yasinziira ki okwogera ebigambo bino yasinziira ku bigambo era bw'otusoma ekisuula esooka ey'okubiri paka ku lyokuna alina gejaga ng'alaga nti obwesige bwe bwonna Dawudi buli mu Mukama obwesige bwe buliriddawa ng'alaga nti amaanyi ge ye muyambi we ye mukuumi we ye mugabirizi ye mufukirizi yalabirira waliwo abatulabirira naye ekiro basumagira naye ye tasumagira n'ogamba nti munne omwana w'abandi twamukukwasa mulabirire Saalongo wuuyo naye ekiro osumagira Naalongo ne yeebaka nga naye yeebase dda naye nga gwe mulabirizi naye Yesu waffe agamba nti taabongootenga abeerawo essaawa yonna gw'olabanga atakulaba naye ng'akola ki era agamba nti eriiso lye libeera ku abo abalonde be era oluyimba lw'Abakristaayo ndo tuyimbye luno lugamba nti Yesu byonna akola ki kinsanyusa ebiyinzika n'ebitayinzika byonna abimanyi lindirira Mukama guma omwoyo ddamu amaanyi olunaku lwaleero nze nina sinaliyo gye mbadde mpitamu ebiseera ebyo era ate saagala nnyo omuntu kumpi amazona mukyato nga ndabanga sibyagala kubanga mmanyire we nabikubuulya tojja bikola ki tojja bimaliriza naye nze ŋŋamba Yesu wange ne mutegeeza ebyange awo ne neesirikira bwe mba nkugambye ne nkuyambako ne nkubikugamba era oyita awo ki naye ebyo mu buziba onoobisobola tojja biyiza kakati abooluganda ebigambo bino Dawudi yabiddamu ng'awulira nti ali committed kagambo ka luzungu mu abaasoma bamwami bbandi kagambo kategeeza ki omuntu ali committed ng'amaliridde kagwake keetonye kabakole batya kabanvume neesize Yesu yekka waliwo abajja okugamba nti yo naatambula ekiro simanye asula atambula simanye musezi morning glory tavaayo ye nga tebitambula ye nga tebivaawo gwe gumira ku Yesu ojja kulaba Mukama kubanga agambye nti lindirirani guma omwoyo ddamu amaanyi kakati leero ddamu amaanyi tambula nga mukyala kyoba ogambye nti nze mpangudde kubanga gwe nina ye ki w'amaanyi y'oli naakawange gwe nabeeranga naye nga mmanyi ajja kukola ki era ng'otambula oli w'amaanyi kubanga olina akabinja akagenda okulwanirira
naye abooluganda tulabye abantu ng'abamu beesize ensimbi, abalala beesize amagaali, abalala beesize ebizimbe, abalala beesize ebyo byonna eby'ekitiibwa, naye ebitiibwa by'ensi bikola ki? Bidiba. Omuntu alindirira Mukama abeera atya? Ayimba ebigambo nga bino. Genda mu Yobu. Yobu yayogera ebigambo bino. Yobu yasoomoozebwa nnyo. Yobu 13. Pawulo jangu tusome 13 olunyiriri olusooka n'olwokusatu. Wagamba watya? Yobu 13 olunyiriri olusooka n'olwokusatu. Ebigambo bya Yobu bigamba bitya? Yobu 13 olunyiriri olusooka n'olwokusatu. Somawo tulabe. Yobu 13 olunyiriri olusooka tukome ku lwokusatu awo. 13 olunyiriri olusooka. Laba eriiso lyange byalaba ebyo byonna, okutu kwange kwabiwulira era kubitegeera. Olwokubiri, bye mumanyi era nange mbimanyi, mmwe temunsinga. Mazima nayogera n'omuyinza w'ebintu byonna, era njagala okuteesa ne Katonda. Soba n'olwokuna. Naye mmwe mugunja eby'obulimba, mwenna muli basawo abataliiko kye bagasa. Yobu yayogera ebigambo bino nga Elifansi, eri biki, bakwano be ab'oku lusegere, nga mwana wattu ate bamwogererako ebigambo ebyaki? N'agamba mwe muli basawo abatagasa. Waliwo ebintu bye tutuukirira, be tugambako, be tutegeeza, simanya kakati fizi biki, naye agambye nti mwe muli basawo abakola ki? N'alyoka agamba laba eriiso lyange bye byonna bye mulaba nabikola ki? Bannange tulabye ebigambo. Abantu tuwulidde biki? N'agamba kino okutu kwange kuwulidde ne kubitegeera. Bye mumanyi era nange nabimanya, mmwe temunsinga. Kubanga lwaki agamba temunsinga? Kubanga ayina bw'amanyi amulwanira ki? Amanyi nti wadde yalwala ebigenge, n'alwala omubiri gwonna, n'abulwa ebibye, omukazi n'agenda, kuba omukazi oyo yatuuka n'omugamba nti yoyo Katonda gw'osinza, lwaki tomuvaako? Neweerokola. Owooluganda n'alyoka agamba nti nze wadde mukazi nga ndese, abaana bange nga baweddewo, ente nga zigenze, naye obwesige bwange buli mwani? Lindirira Mukama, mukazi gwatudde wano, guma omwoyo oddemu amaanyi, olyoka ogambe nti obwesige bwange buli mwani? Buli mu Yesu. N'alyoka agamba era njagala okuteesa ne Katonda. Nze siteesa na bansi, teesa n'omuyinza wani. Teesa n'omuyinza wani wa byonna. Ezabbuli eno nze njagala nnyo, era lwe nagisomye baŋŋambye buulya, ne ŋŋamba Mukama, amaanyi gange galiwa? Kuba nawulidde waliwo obeera ng'oweddemuko ku maanyi ng'omuntu. Neempulira nga nzizizaamu ki? Ne leero nzuukuse ŋŋamba ye naasobola sisobola, naye naŋŋamba Mukama waŋŋambye nti ngume mbeere n'amaanyi, mbeere omukazi ow'amaanyi, nyimusa ŋŋamba nja kusobola, naye ng'amaanyi ki? Matono. N'alyoka agamba naye mmwe mugunja eby'obulimba, mwenna muli basawo abataliiko kye bagasa. Mukebera bukebezi. Abantu bakebera bannaabwe. Nakukebera ebyono, nakebera ebyana bye basula, nakukebera omukyala wo, nakukebera bye mulya, balya kawunga na bijanjaalo, bikwegamba nakukebera. Naye nga gwakebera bambi n'empisa tajja gikola ki? Kale muli bakebezi ba bulimba, Yesu abawa ekisa. N'olwokutaano maama agambye nti tulusome lugamba lutya lwe lwayayanira. Lugambye lutya? Ekyala kirungi lwasabye. Singa musirikidde ddala. Singa musirikidde ddala. Mwandibadde n'amagezi. Weebale. Mwesirikire. Yesu atugambye senga mukoze eki? Musirikidde ddala. Tokebera munaaba n'amagezi. Bayibuli yebyogedde si mukyala kyobe. Wamma tugende. Waliwo ebigambo bye tusoma mu Zabbuli era. Eya 25 olunyiriri olwokubiri. Njagala leero tuddeyo nga tugamba nti ye musana gwaffe, omulokozi waffe, twesigaani Yesu yekka. Zabbuli 25 olunyiriri olwokubiri wagamba watya? Ayi Katonda wange, akwesiganga ggwe, toŋŋanya kukwatibwa nsonyi, abalabe bange tobaganya kumpangula. Weebale. Omuntu eyeesiga Mukama nga Naakawegwe nagambye, amanyi nti tawali agenda muganya kuwangula.
era beera nga Yesu omutegeeza nti n'ebimpangudde bibino biringa ng'ebintwalaganya naye tondeka kukola ki? Kubanga buli wawangulwa abantu bagenda kubuuza naye Yesu wabulega aliriddawa? Yesu wannaalonga aliriddawa? Waliwo ze sinaliyo wentuuka ne mugamba nno leero bwe tugwaba kubanga buli omu amanyi nti nsinza ggwe. Nze akagambako nkwogera nnyo, tondeka kugwa, tondeka kuswala. Twatandika bw'abatya kakati lwaki ondeka okugwa? Nze njogera naye kugambye neegomba okwogera ne Mukama, neegomba okwogera naye. Abooluganda muyige okwogera ne Katonda, asanyusa. Waliwo olaba nga ensi ekutta akazikiza, waliwo olaba nga toyitawo, naye waliwo eddoboozi eritera okwogerako naawe. Nodda mu kasondako bw'oti n'ofumiitiriza, n'alyoka omugamba nti munnange leero tondeka kugwa. Obwana buno bunaasigala mu nnyumba muno nga tebusomye, ŋŋenda kuswala. N'omutegeeza mu ssalayo wano yadda Dawudi agambye nti ayi Mukama akakkanye tukakkaneko, tomala gamulagira kubanga yamanyi lwaki oli kyokiki. Ebimu abitutuusaako ng'aswanyula mbooko. Waliwo twasobya kakati naakyakuswanyula ate muduumire. Agambye nti ayi Mukama neesize ggwe emmeeme yange, era nayo kagamba nti ayi Katonda wange omwesigwa bwange obwesigwa bwange nakwesiganga ggwe, toŋŋanya kukwatibwa nsonyi. Waliwo we tukwatibwa ensonyi ne tutya okwatula Mukama mu bantu, ne tutya okwatula Mukama mu bika byaffe, tebakutegeera. Eno obikola bulungi nnyo ebyewaabwe obimaliriza, n'ebyo nojja n'obikola ki? Era we bakubuuza eri walokoka, bwe mulaba nti ntifaanana ntya, mulaba nninga mmwe, weekangabiriza. Naye tosobola kwatula n'ogamba nti ndi muki? Buli lw'onoogaanawo oluganda okwatula nti ndi mulokole, Yesu ye Mukama wange, ge maanyi gange, gwe nniidirira, yasobola ebyange, bikumezze. Naye kasiko onootambula naye ng'omugamba nti ye mukwano gwange, mayiraavu, waliwo abatuwaana mukwano gwange, munnange nno nkwagala. Kakati naye n'omujjukizaako n'omugamba nti mukwano gwange Yesu nkwagala nnyo, kantambule naawe kabinsomooze, naye mmanyi nti nina ow'amaanyi, tali mabega tali wano, naye ndina ki? Naawe maliridde. Musuululu moja n'olumba ku mulimu gw'omanyi nti tojja guyinza, naye nga Yesu ali naawe. N'olumba mu kitongole omwana n'ogamba mwana wange tugende tulumbe vice president ono, nga naye ng'omanyi toyinayo wadde wajjajjaawo wadde akuliko oluganda, naye kubanga oyina ki? Ow'amaanyi oyo gwe nzo babbirako bannange. Nze byankoledde sibikola ki? Sibirojja era sibitenda. Zabbuli 5:25 olunyiriri lwabiri awo twagala tulabe yabalindira Mukama, abalaba Mukama, abamumanyi nti ye Mukama waabwe. Agambye atya Zabbuli era yennyini gye tubaddemu 2:5. Kale okuumenga emmeeme yange, omponye, toŋŋanyanga kukwatibwa nsonyi, kubanga nkwesize ggwe. Ayina kayogedde awo nti kale onkuumenga emmeeme yange. Abooluganda ne wano wenjogerera ffenna tulina emiriro mu mitima gyaffe, naye waliwo ayiwako amazzi agannyogoga nakkakkanya emmeeme eyo. Omumanyi Yesu. Okakkanye emmeeme yange. Oyinza okubeera nga mwami yakuyisiza mu ttanuulu n'owulira nga emmeeme eseeneekerera egwawo esirira, bakulaba oziriko ogenda. N'abakyala batuusa mu ttanuulu. Ayinza okuba nga mukyala ng'akuyisa mu ttanuulu, nga buli lw'omutunulako bw'oti ogamba bannaye natomera. Yamuto gy'amanyi. Abano bati basajja era balina kugamba bakazi, era abasajja bagamba baani? Ayinza okuba nga mwana wo ng'omutaddeko byonna, naye ng'owulira omutima gwo gusiriira, guggwerera, guggwawo. Agambye nti kale okuumenga emmeeme yange. Mannange twetaaga omuntu akuuma emmeeme zaffe, twetaaga oyo atulindiriza n'amaanyi n'ekitiibwa ne tutambula nga waliwo akuuma emmeeme eyo. Waliwo tetusobola kwegaana kubanga ye alaba eby'omu buziba, alaba ebiri mu mitima gyaffe. Era bagamba nti tosobola kulimba mutima gwo, tojja tulimba. Naye tosobola kulimba ki? Tosobola. Era ogira okujja bwati nga gukukona ogamba naye nno olimba, toli kyoli. Olimba.
wadde oyambadde essuuti eyo naye olimba oli mubbi, olimba wadde oyambadde akasaati ako naye sibako, olimba wadde ekyo ekizimba okijjamu rent naye kyamulirwana. Kubanga tosobola kukola ki? Tosobola kulimba mutima gwo. Era oba otambula batulaga nti olimba omukyalo oyo wamubba wagundi, olimba tosobola kulimba ki? Naye agambye nti kale okugumya emmeeme yange, neetaaga omuntu oyo agumya emmeeme yange. Bane waliwo tubeera ffekka ng'owulira oyagala agumya bugumya mmeeme, ng'ayagala kagambo kokka kakugamba it is okay, it is well with my soul. Luyimba lw'abayimbi, it is well, it is well, nga kyokka kyakugamba n'okkakkana. Awo ne bagamba nti abalokole baleka balalu. Oli n'afiirwa mwami we n'atandika okugamba Yesu yeebazibwe, Mukama waffe nga bulungi akoze ebyekisa. Nalaba abakazi ane ngamba baleka bagwi baddalu. Kakati ayogera ki nga sinnalokoka? Ng'ekisa kikutte emmeeme ye ne kimaamirako amazzi ag'ekisa ne kamukkakkanya. Yesu akkakkanya. Nze era nze omwami wange ng'ayogera ng'adaalimba. Ali ku mayiti bba wali wano, ye ali wana wa sipokeni. Yesu ayagala abalungi amututte. Kwegamba wali wakkakkanya ki? Nze namulaba mbirabye ngamba banna. Naye nange erabika nsobola amaanyi kati nga mpulira nga ngayira. Kubanga obwesige bwange tebuli mu nsi. Tebuli mu nsi. Tugende mu maaso. Zabbuli 24:27 tubadde. Abadde agamba era mbadde njaga okwogera ebigambo bino nti omuntu amaze okulaga nti amaanyi ge gali mu Mukama n'obwesige bwe ayimba ebigambo bino n'ayimusa amaaso gange eri ensozi. Okubeera kwange kulibeera wa? Okubeera kwange kuliva wa? Eyo nayo Zabbuli. Era tuyimba ebigambo bino nti Yesu Mukama wange neesiga amaanyi go. Ako kange kajjajjange twakayimbanga ku makya ne tukayimba olweggulo ne tukayimba kuki kwegamba lwe mutalina miwogo. Yesu Mukama wange neesiga amaanyi go. Lwe mutalina nva bisobooza bye mufunye. Yesu Mukama wange kwegamba nga kaba kayimbako. Buli lwolaba ebisoomooza ng'oyimbawo ki? Nga weebaza Yesu. Mukama yeebazibwe. Pawulo tugenze ku lunyiriri olwokubiri. Zabbuli 27. Mukama yeebazibwe. Zabbuli 27 olwokubiri lugamba lutya? Abankola obubi bwe bannomba okulya omubiri gwange be balabe bange era abankyawa ne bantiisa ne bagwa. Abakukola obubi bwe bakulumba ne beesittala ne bagwa. Beesittala ne bakola ki? Ne bagwa. Kakati waliwo abakuteeze mu kkubo nga balaba otambula ogenda olina bw'okoze ki? Naye ebintu byonna obirabe waliwo by'okola bwe bidde emabega. Oyinza obba ozimba kizimbe nti ate kyakozebwa ekiti ti ate kyakoze batya, nga waliwo abalabe bo abakukola batya? Bo balinze tebaagala kuwegende mu maaso. Bano abali mu bizinesi e Kampala babimanyi. Nze nakolako akawooteri kato nkaggale nga sinneebuuliza na ku muntu. Mama abantu kazi baloga. Ku makya osangawo bino, leero n'osangawo ebyabbi, leero n'osangawo bino, leero n'osangawo eby'embuzi. Bannange n'ogamba kiki kino? Omusaayi ku mulyango n'ogamba tuli ku ki? Abalabe bo nga bagolokosa abooluganda wano we tuli tewali atalina mulabe. Okumanya nga tulina abalabe ne bw'obeera mu kkanisa osobola okubeera nga waliwo ki? Nga ne bw'otambula mu lukubagambo yo tatambula nga wendi wano. Abooluganda abalabe nga batugolokokerako tubeere nga Dawudi tugambe nti obwesige bwaffe buli mwani? Nga twebase ekiro nga banyeenya ensaasi banoonya emyoyo gyaffe okutuzikiriza, bizinensi zaffe bazikirize baziiwemu amazizi. Olwo gwe nakwata nga ali mu byoto ayeeta ddagala n'ogamba kati ebyoto bya mukyala Musumba obyagala kuki? Ebintu eby'ekisiru ng'ebyo Katonda abiraba naye alwanirira abantu ki? Abantu be. Kubanga nti Mukama gwe musana gwange n'obulokozi bwange, gwe naatya nga y'ani? Yimirira mu kigambo ekyo. Neeraba abalabe bo n'alyoka abakola ki? Ne beesittala ne bakola ki? Ne bagwa. Somako Zabbuli 13 olw'omusanvu n'olw'omunaana. Kubanga tulina atuwangulira. Njagala oddeyo booluganda gwe tokwata nsaasi kugenda kulwana n'abakulwanyisa, naye genda olwanyise ekigambo kya Mukama. Zabbuli 13 agamba atya? N'olw'omunaana. Ugamba bwe Isirayiri suubiranga Mukama. Suubiranga Mukama. Kubanga awali Mukama we wali okusaasira era awali ye we wali okununula okungi. Era oyo
alinunula Isirayiri mu butali butuukirivu bwe bwonna. Gwe Isirayiri suubirani? Gw'omwesiga wa Mukama, gw'amanyi nti owuwo y'amanyi ebibyo, suubira Mukama. Era yagenda okukola atya? Okununula. Abantu beesiga ebintu byabwe, waliwo atambula n'akati ng'amanyi ke kamukuuma wanno, naye nga mukristaayo mukuukutivu. Abantu beesiga ebintu byabwe, waliwo ebisenge by'oyingira mu mayumba g'abantu ng'ekyo tekiyingirwamu, mulimu ebimukuuma. Linda faya bwajja. Abantu beesiga ebintu byabwe, yagenda wajjajja gundi n'amuwa akantu kali awo mu ddiiro, buli lwakatunulako n'alaba nga kyekyo bwe bwesige bwe, naye tekajja kununula. Agambye ebigambo nti gwe Isirayiri anaakununula y'ani? Ye Mukama Katonda wo, kubanga ye yakussa mwani mu nsi. Teweesiga bintu bya kisirwa buluganda. Era ebigambo ebyo bituzzayo okulaga genda ku Tito 2:14. Bigambo bya kwesiga Mukama abooluganda olwaleero. Tuleme okwesiga abantu, tuleme okwesiga abalala, tuleme okwesiga ebizimbe, tuleme okwesiga ensimbi, twesige Yesu, kubanga agambye gwe musana gwange. Tunaatyani? Anatukankanya y'ani? Tewali alina tukankanya. Naye balabe baffe bonna ajja basisinkana, ajja basuula, ajja bamegga mu linnya lya Yesu. Tito agamba atya? Tito 2:14. Tito 2:14 agamba eyeewaayo ku lwaffe alyoke atununule mu bujeemu bwonna, era yeerongooseze eggwanga ery'envuma erinyiikirira ebikolwa ebirungi. Yeewaayo ku lwani? Ku lwaffe. Ali wano akulindiridde okulwanirira, ate gwe otaddeko abakulwanirira. Yava mu ggulu kujja kulwanirira gwe bandi, kakati gwe weetaddeko abakulwanirira, otaddeko n'abasirikale, waliwo abakuuma obulungi ennyo, naye yajja kununulaani? Kulwaniriraani? Kuyambaani? Kusitulirakaani? Ali lwedde okusitulirako, naye ogamba nti aguguba n'ebyange. Kiki ky'oliko? Azze okugamba nti mwana wange jangu, ndi lwedde okutambula naawe, n'ebibi byo byonna mbikunaazeeko. Naye ogamba bino nkyatambula nabyo, bikyampoomera, ekibi kiwooma. Abantu bawoomerwa ekibi. Naalongo, ekibi kikola ki? Era oli agamba nti kimpoomera. Bwakigaaya bw'atambula kimpoomera. Tekivaawo kubanga kikoze eki? Kifuuse part of you. Soma Zabbuli yaffe gye tubadde wamma. Soma 3:4-5. N'agamba atya? Newankubadde eggye lisiisidde okunwanyisa, omutima gwange teguutyenga. Newankubadde ng'entalo zimbaddeko, era ne mu ezo naagumanga omwoyo. Ekigambo kimu nkisabye Mukama, kye nanoonyanga, okutuulanga mu nnyumba ya Mukama ennaku zonna ez'obulamu bwange, okutunuuliranga obulungi bwa Mukama n'okububuuzanga mu yeekaalu ye. Weekomeraawo. Abooluganda bino byonna ng'amaze otulwanirira, tumaze okumwesige. Zabbuli ono agambye nti ekigambo kimu kyakoze eki? Kyensaba Mukama, okutuulanga mu nnyumba ya Mukama ennaku zonna ez'obulamu bwange. Mwaba maliridde okutambula naye, toddanga okutuula ewalala, tuulanga mu nnyumba ya Mukama, mutegeeze ebibyo, mukaabirire, mufukamirire, mutegeeze, olabe bw'ataakole, olabe bw'ataakumegere balabe, olabe bw'ataasasula effiizi, olabe bw'ataasasula renti, olabe bw'ataakuvugisa by'otamanyi. Kubanga agamba gwe by'otalabangako, by'otalowoozangako, byakolera abo abamwagala. Gwe munoonye. Yongera okumulaga nti Yesu gwasinga, nga bwe twatandise nti gwe naatyanga y'ani? Alyoka akole ki? Ebyekisa. Era n'alyoka agamba nti okutunuulira era n'okutunuuliranga obulungi bwa Mukama n'okubuuzanga mu yeekaalu yo. Tunuulira obulungi bwa Mukama mu bulamu bwo, ojja kumusinza. Totunuulira biremeredde, totunuulira bigaanye, naye tunuulira biki byakoze eki? Wavaawa? Oliridda wa? Era y'amanyi gy'okola ki? Kyolaga. Abamu ekitulemesezza okugenda mu maaso, tetutunuulidde nnyo ebirungi bye bakoledde mu buulizi Nakanjako, bye bakoledde mukyala Kyobe. Ne weerabira ebyo Mukama byazza akola ki? N'olyoka okuba emimiro, era abo kale baatuuka, baamalayo, naawe wamalayo, wooli waliwo eyeegomba okukola ki?
kakati weebaze mukama olw'emmotoka yeeyo gy'olina, weebaze mukama olw'engatto yo gy'olina wadde ya ssatu, weebaze mukama ekiteeteeyi kyekyo bw'okyambala waliwo asula obwerere gwe keera ku street wali abantu beebakaawo talina lugoye talina ssuuka talina maka talina baana naye gwe oli onywa nga lwaki weebaza mukama n'alyoka agamba nze okutuunirira kwange nirira kubeera mu yeekalo ya mukama era ntunuulidde obulungi bwa mukama ali akookole mu ffe komusoma taata musoma 6:7 Zabbuli gye tuliko eyabirimu 7 ne kaakano omutwe gwange gunaayimusibwa ku balabe bange weebale abanneetoolodde era n'awaayo mu weema ye saddaaka ez'okusanyuka. Weebale. Lwaki toyimba? Lwaki teweebaza mukama ng'omanyi agambye tewali kikutiisa? Guyimba buyimbi ti Yesu byonna abimanyiza kinsanyusa. Yesu mukama wange gwe yimba buyimbi olabe bw'ataakole. Sanyuka owooluganda naye twekubagizza nnyo. Soma ne 7 tumalirize. Wulira ayi mukama bwenkaaba n'eddoboozi lyange era onsaasire onziremu. 8 bwe wagamba nti munoonye amaaso gange omutima gwange gwakugamba nti amaaso go mukama n'aganoonyanga. Amaaso gange mukama agambye tanakola ki? Tunaaganoonyanga abooluganda. Nga tuzudde nti obwesige bwaffe buli mukama. Tunoonya amaaso gaani? Noonya amaaso ga mukama emisana n'ekiro. N'alyoka agamba ku 9 nti tonkisa maaso go togobanga muddu wo mu busungu. N'alyoka agenda ku 10 kubanga kitange ne mmange bandese naye mukama ananzijanjabanga. Kaakati gwe genda olonye abalala bakujjanjabe. Nze mmanyi Yesu yajjanjaba byonna eby'omu mutima, ebiwundu ebiwunya, ebitannaba kutandika, ebitandiikiriza, buli kikuli ku mutima. Amaanyi go ye mukama waffe. Agambye nti ye musana gwa muki gw'obulamu bwaffe. Gwe naatyanga yaani renti, mulimu, musajja, mwana, gwe naatyanga yaani sigenda kutya kintu kyonna okuleka mukama. Kale tugume omwoyo tulindirire mukama. Erinnya lya mukama lyebazibwe.